nze gwolaba wano nali muweereza nga mpeereza mu bya Yesu era nali musumba nga mbuulira enjiri ya Yesu. Nze gwolaba era nakwatanga Bayibuli era ngimanyi. Nze musajja yasinganga okusiiba ennyo, nasiibanga nnyo era nabeeranga nnyo ku Prayer Mountain nga nsaba, nga nsiiba, nga nsaba Katonda oba nga nsaba Yesu. Naye nagenda mbikkulirwa mpola obulimba bwa Bayibuli, nengenda nga mbubikkulirwa. Nabeerangawo nga mbikkulirwa obulimba bwa Bayibuli, nga ngenda mbikkulirwa ebintu mu mpola. Bwe natandika okugenda nga mbikkulirwa, nengenda nga mbikkulirwa, nenga naye Katonda asaddaaka atya omwana we? Katonda asaddaaka atya? Ani gwe yali yeetaaga okusaddaakira omwana we? Ani gwe yali yeetaaga okugulirira olw'ebibi by'abantu? Nengenda nga mbikkulirwa, nengenda nga mbikkulirwa ebintu ku Bayibuli, nengenda nga ngivaamu mpola. Olw'okubikkulirwa kwe nafunanga, olw'amagezi aganzijiranga nembikkulirwa, nengenda nga ngivaamu mpola. Nengamba ne Adamu ne Eva yalya kibala ki? Kati nendowooza nengamba naye okufa. Balamusizaako nnyo mwenna ate mu linnya erisinga amanya gonna erya Mukama waffe Yesu abeera ddala omulamu. Mwasuze mutya? Nzikiriza Katonda nti abakuumye bulungi byonna gye musinzidde. Omukulu ono ekisookera ddala mu byonna ayitibwa TWINOMUJUNI. Sonyiwamu nabategeezaako wadde bajja bagoberera ku peegi zaffe ziri endala nti ye muyizi eyabeeranga mu kibiina naye ng'asemba. Manyi mubeera n'abayizi mu kibiina naye nga basemba, kati ye yasembanga. Twabeeranga n'abayizi abasiba ekkira, kati ono ye yasibanga kkira. Ye muyizi, ye muntu atula ku luguudo n'avuga emmotoka. Ntera nnyo okubawa sitori eno nti nina eggwanga erimu lye nalimu, nalina mukwano gwange omu yali yanvuga, naye twatuuka ng'akozesa GPS eyo neetuuka netubula. Kakati mu kubula neebuuza ekibuzo, tunenya ani? Tunenya luguudo, tunenya GPS, tunenya avuga atamanyi? Tugenda okumaliriza nga tulina okunenya omuntu avuga olw'ensonga nti tamanyi. Tetunenya luguudo, tetunenya bupande, tamanyi kusoma GPS. Kakati omukulu ono bw'ali tamanyi Bayibuli era alaga abantu nti agimanyi nnyo naye tagimanyi. Ffe mu Bayibuli teri lunyiriri mu Bayibuli lulaga nti Katonda yasaddaaka omwana we, teruliiyo. Kikiddemu ffenna, teri lunyiriri mu Bayibuli lwogera nti Katonda yasaddaaka omwana we. Nedda. Bayibuli, olunyiriri oluli mu Bayibuli lugamba nti n'okuwaayo n'awaayo omwana we, we yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we. Buli amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Katonda teyawaayo mwana we nti kumusaddaaka, si ye yamusaddaaka. Nedda. He gave him out. Kati it was upon Christ to give himself as a ransom. Byanjawulo. Wangi byanjawulo. Katonda si ye yasaddaaka omwana we, teyamusaddaaka. It was upon Jesus himself okwewaayo. Bible esomesa mu Marko 10:45 nti kubanga mazima omwana w'omuntu teyajja kuweerezebwa wabula okuweereza n'okuwaayo obulamu bwe olw'okununula abangi. Tukaddemu ffenna Marko 10:44-45. Na buli ayagala okuba ow'olubereberye mu mmwe anaabanga muddu wa bonna. 45 Marko 10:45. Kubanga mazima omwana w'omuntu teyajja kuweerezebwa wabula okuweereza, kakulu nnyo, n'okuwaayo obulamu bwe okununula abangi. So Kristo yennyini yali alina okuwaayo obulamu bwe okununula abangi. Kola ki? Yali alina okuwaayo obulamu bwe okununula abangi, si Katonda.
Katonda si yawaayo obulamu bwa Kristo. Kristo ye yawaayo obulamu bwe kubanga ye yajja kuweereza. Omutume Pawulo kyava yogera mu Bagalatiya essuula esooka n'olunyiriri olusookerako ddala n'olwokuna. Tunasoma ndowooza olwokuna olw'obudde. Bagalatiya essuula esooka n'olunyiriri olwokuna. Kale olusooka lugamba nti Pawulo omutume ataava mu bantu newankubadde okuyita eri omuntu wabula eri Yesu Kristo ne Katonda Kitaffe eyamuzuukiza mu bafu. Olwokuna lugamba Bagalatiya essuula esooka n'olunyiriri olwokuna Bayibuli esomesa nti yeewaayo olw'ebibi byaffe alyoke atujje mu mirembe gino egiriwo emibi nga bwe yayagala Katonda era Kitaffe. Akola ati eyeewaayo olw'ebibi byaffe. Kristo yennyini yeyeewaayo olw'ebibi byaffe. Yeewaayo olw'ebibi byaffe. Yakola ati yeewaayo olw'ebibi byaffe okugenda ku musaalaba. So Katonda teyasaddaaka mwana. Kakati ono obuzibu bw'alina butamanya, butasoma, n'ekkanisa gye yali asombamu tetugimanyi na kugimanya, naye ali wano ali mu kulimba bantu. Brian TWINOMUJUNI ne bonna b'oli mu kukola nabo njala kubategeeza teri lunyiriri mu Bayibuli. Ate kinyumira nti ennyiriri zino ebigambo bino waba abyogera tabisoma mu Bayibuli, tabikola lunyiriri lwa Bayibuli, kubanga yaligambye nti kati Katonda yasaddaaka omwana we okusinziira ku lunyiriri lwa Bayibuli olwo kubanga talumanyi teruliimu. Olwekyo njagala kubategeeza Bayibuli yonna temuli lunyiriri lulaga nti Katonda yasaddaaka omwana we. Katonda teyasaddaaka ku mwana, nedda. Lwaki? Kubanga ne Ibulayimu teyasaddaaka mwana. Kakulu nnyo. Mukama banjagalire. TWINOMUJUNI tujja baaba, tujja. Kino tokisobola kiwatandika. Oli mwana muto nnyo. Kino tokisobola, go ge mazima. Mukama bankumire. Nze Nicholas, mweraba.